Congratulations omukyala Cinderella Sanyu Cindy Biebe. Olunaku olwaleero ateereddwako akaweta. Olunaku olwaleero bakifudde official. Ngenda kuba nkubuulira babagattiddewa era kyaki ki kitundu ki omwami yaani byonna ngenda kuba nga mbikuweera nga mbikubuulira kansooke nkujjukize okusubscribing bwe batonnaba kusubscribinga ku YouTube channel eno Avike Exclusives. Thank you so much. Video eno nkusaba gimpeereka like abo batonnaba kugiwa like tutandike buterevu nenga era kansooke nkujjukize nti ba sponsors baffe Biva Organic agamba asangibwa ku Access Building Alubaga Road gwe nasumbuibwa endwadde ez'enjawulo agendayo bakujjanjabe nga bakozesa eddagala ery'obutonde asonga ate Hajati Kalodo akugamba musomi wa ddwa ajja kulombera eddwa ebizibu ebikusumbuwa ebikutawaanya kale mukubireko ku namba ejjogenda okubeera ng'olaba mu kabox aka black eriko Hajati Kalodo musomi w'eddwa then ebizibu byo bifuuka olufumo. Omukyala Cinderella Sanyu Cindy Biebe olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera nga agattibwa mbutongole. Omanyi wabaawo kye bayita okukyala okwanjula then n'okugattibwa kakati byonna bisatu Cindy Sanyu sofa abikoze yakola okukyala ffenna twakulaba then nakola okwanjula officially juzi wano mu wiiki eno ate era kati olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera nga agattibwa n'ateekebwako akaweta akakayanya abangi Bujingo ne Teddy ke kasinga okubaleetera obuzibu. So Cindy olwaleero congratulations okafunye era ng'okuva na leero Cindy bamwongeddeko erinnya ly'omusajja babagattidde baneeno ku St. Stephen's Church era ng'eno esangibwa Kisunju Muyenga era nga omwami we ye Prince Joel Atiku. So Cindy Sanyu Atiku kati simanyi oba bano babeera bamuwalya ya Atiku lyerabikanga ery'ekika abanaye Cindy afumbiddwa mu lulyo olulangira oba leero akaana agenda kuzaala bannaye naye kalangira oba kambejja nenga Cindy tukwagaliza okusumulukuka okulungi ate era Cindy ffe wano ku Vike Exclusive nga family atukwagaliza obufumbo obw'essanyu obufumbo bwote bubeeramu malala obufumbo bwo Cindy tukusaba obujjemu embeera y'ebidongo era Cindy tugenda komaawo ffe wano ku Vike Exclusive atukusaba okugondera omwami Cindy tulabye baserebu nga mujooga abasajja naye gwe tusuubira okuba nti oli mwawufu the queen herself kituufu agezaako okulaga ne bannaye ate bino bikwataganye mukama ayina engeri gye yabireese Cindy the queen herself ate kati agenze n'afumbirwa Prince Panange oba mulaba kyendaba naye Cindy gana amaka agenda gasobola olw'ensonga Cindy si mukyala wa ntalo of course mwenna mumumanyi asooka tusuubira okubeera nti y'omu kubagenda okufuuka ekyokulabirako actually si agenda okusooka cause tulaba Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovu of course obufumbo bwabwe buwangadde ate nga yadde ebisoomooza bibeerawo naye olaba nti babigonjola tulabye abasajja nga papa Misa Kisemakula musajja mufumbo naye akulaga musanyufu n'amakaage n'ebizibu ebibirayo tetubiraba. So Cindy wa Cinderella Sanyu Biebe atukusuubira okubeera nga naawe amakaago atogenda gasanya mu public kubanga ebifaananyi ebibadde biyitaayitaawo nga tonnaba kubeera ng'oyanjula omwami ono officially tubadde tukulaba naye nga tetwekakasa oba yeye oba si yeye tetumanyi oba laavu ogenda gitambuliza ku social media naye bw'oba ogenda givugira ku social media kuno nja kugambako ekintu kimu genda weebuuze ku Rema weebuuze ku Rema Namakula kuba ye Rema yatulema ndirisaacha ba bloggers abalala bonna bagezaako Rema okunoonya kyazzaako naye kirema so kati laavu yo bw'obanga kituufu ogenda gitambuliza ku social media mwana wa mama mwana wa daddy weebuuze ku Rema Namakula naye nga Cindy of course media nkyemmanyi omanyi bwetambula era tukusuubira okubeera nti gwe nga gwe Cindy ogenda kuvuga laavu eno bapalapaseta
bapalapaseto oluzungu lwange beba bakubi bendere kati oba Vicky eyo oluzungu alugyewa byebyo. So tukwagaliza obufumbo bulungi ffe wano nga Family Vicky Exclusive. Ate era Cindy Byebe ngenda kubeera ngamba wa biography we, ngenda bakolerayo video awumanye Cindy alina emyaka emeka, Cindy yani aliaki biki byatayagala yakafumbirwa emirundi emeka. Togamba nti Vicky yagambye Cindy yakafumbirwa emirundi mingi, nedda. So alina abaana bameka, luyimba ki olwamufuula olw'amaanyi. Cindy abeera wa naye abeera wa mbeera nyingiridde nnyo privacy ye. So ngenda kubeera nkubuulira bingi biography wa Cindy Sanyu Byebe Cinderella oyo ngenda kuba nkuwabbayo we. Just nkugamba subscribing abo batonna bakusubscribing nenga mukwano kankujjukize atulina WhatsApp group yaffe enenga y'abakadaama bokka ayagala okubeera nga otweyungako. Nja kusaba okozesa enamba eyo ya Airtel gy'olaba esembya 85 mu kabox akatini wakati akakali awo. So nteerako message ku WhatsApp, nze nja genda maaso mbeere ng'oba oli awo nkuwa link ojoininge in ne banno bakadaama mwekka, cause WhatsApp group eyo egenda kubeera ng'eyamba mwe specifically ne bw'oba ssekadaama ankusaba bambi totujoininga in. Leka kadaama yekka oba house manager oba mukuba kyey'omukyala yaba ajoininga link eyo. I sign out. Don't forget to like this video.